might listen and choose to vote them or not, but give them space. Nyongera kukwaniriza mu mawulire agabuutikidde nze Ismail Nsubuga ndine mulungi mmebo okugakutuusako era katutandikirewo ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala ye Dr. Cyprian Kizito Lwanga azeemu okugumiza ekyokwongezaayo okulonda kw'omwaka ogujja ng'agamba nti embeera eri mu ggwanga tesanyusa. Ssaabasumba era akubiriza abantu bulijjo okukolerera emirembe. Abyogeredde mu kitambiro kya mmisa ey'amazaalibwa kyakulembeddemu ku Lutikko e Lubaga. Abakristo babukeereza nkokola ku Lutikko e Lubaga mu kusaba kw'amazaalibwa nga Yesu Kristo mu ngeri y'okutagira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19 buli muntu obadde alina okunaaba mu ngalo n'okumukebera embogomo. Kukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga wakati mu kuyimba kwetabyeko minisita amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, Dr. Paul Kawanga Simungirire, Katikkiro Yawummula Jebi Walusembe n'abalala mu kuwulira Ssaabasumba Lwanga ayogedde amakulu agali mu Ssekukkulu n'asaba abantu okulutwala ng'ekikulu naddala mu bulamu bwabwe. Walangibwa abalanzi nga bwagenda okuzaalibwa ate n'azaalibwa mu ngeri yaki mu ngeri ey'ekyewuunyo ng'amaze okulangibwa tajja kuzaalibwa era n'ayitibwa ne kabaka Herode n'atya nnyo n'apulaninga okukola ki n'apulaninga okumutta. Mu kuyigiriza Dr. Lwanga asookedde okuwulira emirembe era nga bo bannaddiini gye beetaaga. Lwanga agamba nti obulwadde bwa COVID-19 butabuse nga buta abantu kumukumu nga basaanye okuwewola n'okumanya ekituufu nti weebuli. Mulimu abaali babusabusa ati batulimbalimba ndoza tebuliiba naye bannange gye buli era mwenamba w'amagezi tufube okugoberera batugamba. Agamba nti yeewunyisa abantu okutaputa obubi obubaka bweyawa nga tusemberera Ssekukkulu oba okwongezayo okulonda okumala emyaka 3 kuba teyakikozeeka naye bamala kukkaanya bannaddiini wansi owa Uganda John Christian Council. Agamba nti bo balaba nti okulungi akalulu kulimu envyo mingi omuli n'okufa nga n'olwekyo bo ekyokwongezaayo nga kye kirina okukolebwa. Embeera eddemuteeku tetwadde ekiteeka basobola nti kulaabamu akalagi ekyo si kyaffe naye nga ffe okukyogera kikusanyusa muntu n'omu ne bannange kulowooza ku bulamu bwammwe bulamu bwaffe twakoze ensobi eyo bannange. Yeewuunyiza n'omuntu yamukubidde essimu okuva eweeru ng'amulabula nti bo nga bannaddiini baagala okuwa omu ku beesimbiro bali kyakulanyisindamu obutwa kyagamba nti kyamo. Tusobola tukyate okutuuka kwekyo okugyako ng'oyatyokedde yakikola kitogenda namukyakitaddayo kubanga okiyategedde okusembera bagenda kuteekako obutwa. Alabudde ne kubewererera okutta bannaabwe mu ngeri zitali zimu n'agamba nti okutta ku kyamo. Bw'oba okulaninga okutta omuntu oba okuba ejjinja oba essasi weebuuze ekito kikola lwa kalonansiya and the answer is no kubanga tatwagaza kukola byafujjo. Katonda asibye abantu okubuuza abeesimbyewo ku bintu ebyenkisa ebiri mu ggwanga omuli enguzi ebyobulamu okusoseragana mu mawanga emirimu bavubuka emikutu emigattabantu n'obwavu ebagenda okubukolako. Mu kifo ky'okuvumagana nga ba presidential candidates batuule pulaani zaabwe ezinaatuyamba okukunuka ebyo byonna ebitusoomooza in one sentence. Ayambalidde n'ebikolwa bya poliisi ku ngeri gy'eggumbulamu abantu nga yesanya okusooka okuuma emirembe. Ye minisita Muyingo asabye buli muntu okukolera emirembe neyebaza Ssaabasumba olw'obubaka bw'awadde. Agambye nti enjiri y'emirembe gy'agenda okutambuza omwaka guno n'ogujja. Uganda yeetaaga emirembe. Nze essaala yange oba essaala yaffe twesabira tusabire eggwanga lyaffe libeere n'emirembe. Akubiriza abantu okuwola obulwadde bwa COVID-19 obukaaye ababudde nti bakola buli ekisoboka okulaba ng'abaana n'obaddamu okusoma omwaka ogujja. Era saagala mwenna mukoowe okujjukiza bannayuganda nti obulwadde bwa COVID-19 bwe buli ate butta. Obedi Lutale yakusakidde Green ku Lwakede TV.
mu buufu era obw'okusaba okw'amazaalibwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ye Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yennyamidde olw'ebikolwa ebitali bya buntu ebufumbikedde eggwanga ensangi zino. Asabye abantu okuwangana ekitiibwa kyenkanye awatali kusosolegana. Byonna Ssaabalabirizi abyogeredde mu kusaba kw'amazaalibwa kwakulembeddemu ku Lutikko y'Abatukuvu bonna oba All Saints Cathedral e Nakasero. Okusaba okw'amazaalibwa ga Yesu Kristo ku Lutikko y'Abatukuvu e Nakasero kwerabidwako abakristaayo basaamusaamu wakati mu kugoberera ebiragiro by'okutangira okusasana kw'obulwadde bwa COVID-19. Kuno kwe kusaba okusoosa okw'amazaalibwa okwa Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu bukyanga atuuzibwa ku bukulu obwo. Olw'okutangira okusasana kw'obulwadde buno Lutikko yonna esobola okufuuyirwa nga buli obudde atuuka yekebejja ebibugumu n'akkirizibwa okuyingira. K'otambulidde ku mulamu ogw'okuba n'okukkiriza mu Katonda nga kutandise na kuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi. Ssaabalabirizi Kazimba asasidde ab'enganda abattiddwa obulwadde bwa COVID-19 bw'atunakubiriza abantu okwongera amaanyi mu kuteekesa ebiragiro bya minisitiri w'obulamu mu nkola. COVID-19 immunization, women issues. We need to dedicate this next year to health issues. Ono alaze obunyamivu olw'obukyayi buli mitima gy'abantu kyagambye kiviiddeko ebikolwa ebitali bya buntu omuli okutta abantu obutabanguko okweyongera bw'adde asaba bikomezebwe. Some people hate themselves and they even make to kill themselves. One can get petrol and kill himself. When you hate yourself, then you're more dangerous even to others. Akutinde bannayuganda okwesa obudumu lw'amazaalibwa okwagalana n'okuwangana ekitiibwa watali kuseseregana. Excessive force, security, and killing of people. This is not the way to go. That kind of life should stop. Asabidde emirembe kuba buli omu yeetaaga munne. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Ne ku Lutikko ya Paulo Mutukuluvu Namirembe okusaba nga tekunnatandika basise kufuuyira ekkanisa yonna. Buli obwedde ayingira asukako n'aba mu ngalo n'okutuula nga biwadde amabanga okutangira okusasana kwa COVID-19. Kukulemeddwamu Mulabirizi w'Namirembe Wilbur Fochit olwalira kwetabyeko abakungu okuva Emmengo nga bakulemeddwa mu myaka wakati kirasooka Robert Wagwansibiro omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lugamugombole n'abalala okubadde nabwako bwa Pulezidenti John Katumba. Viika wa Lutikko Reverend George Williams Kyeyuni asomye obubaka bw'omulabirizi owa Ssekukkulu obukubiriza abantu okwongera okwekuuma obulwadde bwa COVID-19 n'okusaba abakwatibwa okufuukula nga beewala okutabanguko mu biseera by'okwenjakalu n'okusaba okulonda kubeere kwa mirembe. Bannaffe abeesimbyewo naawe ababeetoolodde mujjukire nti olw'obulungi bwammwe mukuŋŋaanirako abantu bangi ddala. Mubakubirize bakendeeze ku fujjo. Omukubuulira Omulabirizi Luwalira akuutidde abantu okwirwanako wakati mu kusoomozebwa okuli mu ggwanga omuli emuvi gy'ebyobufuzi ne ssenyiga omukambwe. Atadde ensi ku nkenku kubanga buli omu bw'akola kyalina okukola Katonda abeerawo ekiseera kyonna. Nga twolekera okulonda ku bipiima bigumu avaayo gy'avaayo nga babutebuza kunaamaanire oba Yennyamidde olw'abantu abafiira mu tabanguko obwaliwo gye buvuddeko n'asaba abakwatibwa okuva okulaba nga okulonda okubiina bino kubeera kwa mirembe. abantu bangi abalala bagibalekula okusobola abalala obuvune bwe balina bwabulamu bwabwe amakubi bakuba. Ayagaliza abantu amazaalibwa aga Yesu Kristo amalungi. Wagwansibiro yasomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwa Ssekukkulu ng'asose kusiima Omulabirizi olw'obubaka n'okwongera okukubiriza abantu okwewala ssenyiga omukambwe. Nga tukola ebyo byonna ebitulambikiddwa gavumenti n'abasawo n'abakulembeze baffe. Akuliza abantu okunyikira okukola okusobola okugoba obwavu n'okuma obuyonjo mu maka gaabwe nga beetangira endwadde. Buli maka gasaana gabeewo n'emikutu
ejingiza ensimbi egisukka mu gumu. Ndisani Mutyaba ne Ismail Nsuga bakusakidde guli ino Lwabukedde TV. Ate Kamalabyonna wa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde ebikolwa ebyekko ebigenda mu maaso wakati mu kuwenja akalulu. Katikkiro wabula era asabye abakuumaddembe okukomya okukozesa eryanyi erisukiridde ku bantu ba bulijjo. Abyogeredde mu kusaba kwa Ssekukkulu kwe yeetabyemu Erweza. Bwana mukulu w'ekigo ky'Erweza Reverend Father Emmanuel Siwanyinazi y'Abakristo obutageeza okwekubagiza olwo balemeddwa okukulu mwaka guno ategeeza ng'ekisinga obukulu bwe bulamu. Neera nga bwe ntera okubagamba tuleme kwekubagiza, kino nali kiteeseteese ne kitatambula, kino nali kiteeseteese tuteekateeka Omukama n'atuukiriza. Abyogedde wadde akulembedde mu misi ya Ssekukkulu ku St. Joseph Parish Erweza ono ennyonnyola abantu abongedde okuva ku mulamwa gw'olunaku luno ategeeza nga abantu basaanye okulukozesa okwewonga eri Katonda. Lunaku lukulu kangendeko ku Eklezia yakugulayo kano yakwambala kweti n'ebirala yes olw'okuba tuli bantu olumu ebyo bye tukulembeza naye tetujja kufunamu mugaso singa tukoma ku mutendera ogwo ne tuteebulira kwegeyaleeta Yesu Kristo. Okusaba kwetabye Katikkiro Charles Peter Mayiga nga neewasize nakubiriza bannayuganda okugenda balonda abakulembeze baagala okunaaba omwezi ogujja. N'olwekyo akalulu kayinza okubaamu ebirumira naye mugende mulonde. Bw'otoyisemu omubaka wa paalamenti gw'oyagala onooyisaamu ow'abakyala, onooyisaamu ssentebe gw'oyagala owa disitulikiti, onooyisa bintu bingi. Ne gw'oyagala ku bukulembeze bw'eggwanga oyinza omuyisaamu n'akawamu. Katikkiro ebikola eby'effujjo ebitandise okwoleka olw'ebbugumu ly'ebyobufuzi n'asaba abakuumaddembe okukomya okukozesa eryanyi erisuse nga bakwasisa ebiragiro ebyateekawo minisitiri bulamu okutangira okusaana kwa COVID-19. Abantu 200 bangi okusinga ku abali wano mu Kereziya ne bafa naye saalabako be batta oba be bakuba miggo oba omukka okubalagala kubanga bali tebagoberera mateeka. Wano mu Uganda abantu bayitibwa abafudde, abalala bali mu makomera, abalala bali mu malwaliro, batugamba nti babataasa ssennyiga korona. Oluva abakkiriza basemiddwa wakati mu kukolo b'ennyimba ezisindiza omutonzi. N'omusumba w'ekkanisa St. Stephen's ekireka Reverend Abel Mereuma yennyamidde olw'eryanyi erikozesebwa ab'ebyokwerinda erisuse kiviiriko n'awamu okulugulamu obulamu. Ayogedde mu kusaba kwa Ssekukkulu okwerabyeko ne Maama Nnaabagereka. Tulaba omusaayi guno gwayika mu Novemba nga gwali mungi, ogwo yali indicata temugizanyisa. Indicata eraga nti mu maaso eyo waliyo ekizikiza eky'amaanyi. Kale ffe tulina kwegayirira bwawegayirizi Katonda omusana gogo guzze mu nsi gutwakire ng'eggwanga lyaffe Uganda. Mereuma ategeeza nti abakuumaddembe bava dda ku mulamwa ne bakola ebitasana n'agamba nti mukadde kano eggwanga lyetaaga okusabira okusobola okuvuunuka ebirisoomooza. Mikwano gyange nga tuli mu mbeera ey'okulonda twewala okukozesa eryanyi eringi. Tusooke twebuuze tiyagaasi ono gwe tukuba abantu buli kaseera kirungo ki ekiri mulimu, kirungo ki ekimukola. Oluusi tujja kuziika abantu nga tumuyise COVID naye ng'omukka ogwo gulina ekigukoze mu mawuggwe gaabwe. Giovanni Kibirige ne Maviri Musebe bakusakidde guli eno Lwabukedde TV. Poliisi ezinzeeko loogi ng'enoonya abazigu baaleseewo amasasi ne badduka n'emmundu.